Ganda tuli wano musaza ly'Ekyaggwe tuli ku final za Nalugero ly'obulambuzi musaza ly'Ekyaggwe bano bagenda okulondebwako anaafuuka Nalugero ly'obulambuzi 2024 ono mu musaza ly'Ekyaggwe. Mukaaga 22/A UPA mukaaga 22 ajikala budde katwanirize bakwenzile family kuzimbe nabo bali mu Nalungi bajjajja kati atusumuludde yakoze ku stage
Era de banyabo. One. Nze Nasazi Gloria. Soka kyosembya. Ntula ku mutala mbajja ku muluka gwa Ssaabasajja Kabaka Ntanzi mu ggombolola erya Ssaabaddu Ntenjeru mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Ssaabawaali Kyaggwe. Ndi Kakoza Peter Entanzi mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Yakobo Rwebuga agalamidde Entanzi mu Kyaggwe. Era nga ndi muzzukulu wa Kaweesi Steven atudde Entanzi mu Kyaggwe. Mba mu nju ya Kakoza Wakka atudde Entanzi mu Kyaggwe. Mu luggya lwa Yakobo Rwebuga Entanzi. Mba mu lunyiriri lwa Kakoza Wakka Entanzi. Mu mutuba gwa Steven Mulema Eterere. Mu mutuba gwa Steven Mulema Eterere. Mu ssiga lya Kaweesi Walulenzi Eddewe mu Busiro. Mu kasolya ka Katongole Mugatta Mulema mu Buddu. Neddirante Akabbiro Ŋŋaali. Era obubala gwaffe guvuga nti ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde. Wattante talina kabi mbadde ngaleeta omusumba n'agayiwa. Maama yenna Nteza Christine eyeddira Enjovu Akabbiro Nvubu Embazi. Ndi mukyala Muganda era nga nsomera ku ttendekero lya Makerere University. Nkola obusomesa obwa biology ne chemistry. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Ndina emyaka 23. Tweyanzanya. Singa Nalulungi ayogera ekintu ekyawukana n'endowooza yo, mpulirize bulungi. Singa Nalulungi ayogera ekintu ekyawukana n'endowooza yo oba n'ekyokuddamu gwe ky'oyogera oba okwekanga, tulidde bannaffe nga beekanga nti Ssaabawaali Kyaggwe oli ne yeekanga naga yeekanze ng'alowooza nti Nalulungi ayogedde kifu, naye essaza lyo ery'ennono ye Ssaabawaali wa Buganda. Kakati abasinga ku ffe tetukikola ki? Tetukimanyi. Kati mugamba oba okoze bulala. Nsaba tusigale nga nsanyusa okubalabako bassebo ne bannyabo mu kuliko amakubo mebaza okujja mu bungi w'emuti. Erinnya nze Naziwa Saala. Ntula ku mutala Seeta. Nva mu muluka gwe Seeta mu ggombolola lya Mutuba Mwenda Egoma. Mu ssaza lya Ssaabasajja
Ssaabawali Kyaggwe. Ndi muwala wa Kyambadde Mukungu James agalamidde e Nakatyaba. Ndi muzzukulu wa Ziwa Mukungu William agalamidde e Nakatyaba. Nva mu luggya lwa Mukungu James e Nakatyaba. Nva mu luggya lwa Ziwa Mukungu William e Nakatyaba. Nsibuka mu lunyiriri lwa Ssenyambe Gabula Ezziba. Nva mu mutuba gwa Kaaso e Nakatyaba. Nva mu ssiga lya Kitumba Waswa ekigenda Malala mu Kyaggwe. Nsibuka mu kasolya Kambaziira ebulimu mu Kyaggwe. Oyo nga yangata ku Ssaabasajja Kabaka. Ndi Nedira Nyonyi Nyange akabbiro ku nguvu. Era ng'omubala gwaffe guvuga nti bampe omuggo newerekeze mu Kyambadde mulimu engo. Ku buyi obwa Nzaala ye mulongo Nakato Edith Namuddu atudde ku mutala Seeta. Yeddira Nkima akabbiro ku nguvu. Ku buyi obwo bamuzzukulu wa Mugema mu Busiro. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wanti maama, tusaba kumanya obuyigirize bwo n'emyaka gyo. Nina emyaka 23. Natula ku ttendekero lya YMCA e Mukono era nga nasoma ebya fashion and garment designing. Tweyanzeeko. Tusaba bannalulungi bonna abajja bwe batubuulire n'obuyigirize bwabwe. Bulungi yennyini. Mbodde. DJ Kawanga. Okubalaba bassebo ne bannyabo mukuliko amakubo. Nakangu Noriat Kyaze nzaalibwa omugenzi Kyaze Yisa Bazookwabwe agalamidde ku mutala Mpatta mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Kagumba Khalid Mukasa agalamidde e Mpatta mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Yekosafaati Njogera agalamidde ekiryowa mu Kyaggwe. Nva mu nju ya Kyaze Yisa Bazookwabwe e Mpatta mu Kyaggwe. Nsibuka mu luggya lwa Yekosafaati Njogera ekiryowa mu Kyaggwe. Mu lunyiriri lwa Kisenyi John Bosco Nkadde ekiryowa mu Kyaggwe. Mu mutuba gwa Musengwa Mutenga Kisajja ki e Mawangala. Mu ssiga lya Kinaalwa Ensenga. Jjajjange owa Kasolya y'Omutaka Kitanda atudde e Konko mu Kyaggwe. Ono nno nga yannyanjula ewa Ssaabasajja Kabaka. Neddira Njaza akabbiro Ngujulu. Omubala gwaffe guvuga nti obw'omugugu alikuta. Sendaba Nyolotentama akaana k'enjaza alikatta alikaliwa. Kuyi olwa nnyabo Kanyabirezi ye Naziwa Rehema
ono nno enkuyege zikyamukubira ennuulu era atudde ku mutalampata mu Kyaggwe. Azaalibwa omugenzi Ssenyange Petero agalamidde e Butonda mu Kyaggwe. Mukyala yeddira ennyonyi ennyange ng'akabbiro ku nguvu era ku ludda olwo mba muzzukulu wa Mbazire Bulimu Ssaabasajja Kabaka agunda Gombe. Nina emyaka 25 nasoma paka mu senior 4 neŋŋenda nenkola koosi eya video production nendifunamu certificate. Saakomaawo nagenda mu maaso nenkolayo koosi endala eya cosmetology era ndi mukugu mu by'okuwunda abakyala nga bwe mulaba nfaanana mu maaso. Wangi ssebo tweyanziza tweyanzige weewaawo ssebo neboddayo neeyanziza nnyo ssebo mu ngalo nabagambe beauty akalulu n'engalo bayikutte ekyo. Bassebo ne bannyabo eradde bassebo eradde bannyabo nsibe mukyalino bassebo nsibe mukyalino bannyabo Regina nva mu butongole bw'e Katosi nva mu muluka gw'ensanja nva mu ggombolola lya Ssaabaddu Ntenjeru era nga nva mu ssaza lya Ssaabawaali Kyaggwe. Ndi muwala w'omwami Musoke Stephen Lulenti atuula ku Mutala Katosi mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Lulenti Mukasa agalamidde e Katyonsanze mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Mukasa Joseph agalamidde mu Kitenda mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Luka Kisaamu agalamidde mu Kitenda mu Kyaggwe. Nva mu luggya lwa Musoke Stephen Lulenti nsibuka mu lunyiriri lwa Kisaamu nva mu mutuba gwa Selule nva mu ssiga lya Ssekkoba e Busanga Kkoome. Jjajja wange owa Kasolya ye Luomwa ng'era ng'atuula ku butaka Mbale Mawokota neddira Ndiga akabbiro Mpologoma. Omubala gwaffe guvuga nti Nabbosa Nabbosa mpaawo alimuliisa endiga. Nabbosa Nabbosa mpaawo alimuliisa endiga. Nyange ye Nakacwa Justin atuula ku Mutala Katosi mu Kyaggwe yeddira Nkima era ku buuyi obwo mba muzzukulu wa Mugema mu Busiro. Ndi mukyala muganda ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale. N'emyaka 2 era nga nakamaliriza emisomo gyange egya senior 6 ku ssomero lya St. Peter's SS Naalya abangi lye bamanyiga Spina. Neyanziza nnyo neyanziza. Situle chuma, situle chuma, situle chuma. Bassebo mwebale kumirira mukulika amakubo. Amannya Nakakande Mariam Buwembo muwala wa Buwembo Ahmed agalamidde e Buwate Kyaddondo. Ndi muzzukulu wa Kasujja
Kyesimba agalamidde e Busujja Busiro. Nva mu luggya lwa Buwembo Ahmed e Buwaate Kyaddondo. Nva mu lunyiriri lwa Kyato mu ssiga lya Kalute era nga nsibuka mu kasolya ka Kasujja Kyesimba e Busujja Busiro. Ndi mukyala Buganda era neddira ngeze akabbiro ku nguvu era omubala gwaffe guvuga nti tatuula asuulumba busuulumbi tutulifumita likyalito werikula nga lisereka enju. Nyange Akiki Peace agalamidde e Hoima mukyala Mumbejja era tineddira. Ddala nina emyaka 21 nsomera ku ssentendekero lya Uganda Christian University era nga nkola koosi y'ebyobunnamawulire. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wampa ssebo tusaba kutuddiramu by'osomedde ssentendekero ya Uganda Christian University. osoma ki? Ebyobunnamawulire mu kyeyandiise journalism. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eradde bassebo, eradde bannabo okuyita amakubo. Katumba Christine mbeera Kyungu mu Kyaggwe. Ndi muwala wa Ssuuka Francis agalamidde emwanuka mu Busiro. Ndi muzzukulu wa Mary Charles atudde e Kyungu mu Kyaggwe. Nva mu nnyumba ya Ssuuka Francis e Kyungu mu Kyaggwe. Nva mu luggya lwa Mary Charles e Kyungu mu Kyaggwe. Nsibuka mu lunyiriri lwa Ssakuwenkwa. Nva mu mutala gwa Lwana Nsagala Bwoya mu Busiro. Nva mu ssiga lya Wampona. Nsibuka mu kasolya ka Gabunga e Buwaya mu Busiro. Olwonga yagatta Ssaabasajja Kabaka. Neddira Mamba akabbiro Mbuya. Omubbala gwaffe guvuga nti keerya kokka ne bakatenda obuzira, ne bandaba obulyampola ne batenda obukodo. Sirya Mamba amazzi nnywa. Mange anzaala Binayeso Anet atudde e Nabweru mu Kyaddondo. Ava mu kasolya kangulwa e Katende Mawokota. Oyo nga yamugata Ssaabasajja Kabaka. Yeddira Lugave akabbiro omubbala gwabwe guvuga nti lwandugwa lwa Katende bwabirya bwawoza simanyi binaagira kwokka akawala ako ly'ebbanga liwedde. Ndi mukyala Muganda ddala era ng'asomera ku ttendekero lya Makerere University Business School. Ng'asoma Procurement and Supply Chain Management. Nina emyaka 23. Ssaabasajja Kabaka agundegunde. Abandi bako